mukulikeyo ku mirimu gyammwe mwebale kubeera mpozi nga ate ensonga muzikwasaganya bulungi nnyo. Facebook, Instagram, Blue Sky and TikTok yonna tubaayo, osobola ogenda n'otugoberera bulungi nnyo nobeera nga ate tuwa thumbs up, comments zo n'ebirala byonna ne twongera okukwasaganya. Nze Sula Ssenyonga, mwebale kubeera nga tubagamba nti bwe mbanga tulina programs ez'enjawulo mwebale kubeera nga ate muzigoberera, temutusuulirira kwegamba tutambulira wamu era mu mbeera yonna eya bulijjo. Lunaku olwajjo Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalayiza mpozi ate kabineti ye empya, ababaka 72 be balayidde olunaku olwajjo, naye nga ate kibadde ku record nti yasooka okubeera mu Africa kale si ye yasooka kuba okusinza ku Uganda. Omukulu Idi Amin Dada yalina baminisita 14, kati Museveni bali akava mu nsiko yalina baminisita baali 40, kati ate awo 2 n'abasala ne badda ku baminisita 21, kati baba awaddakaawo n'asooka n'alinyisa paka ku 6, kati yagenze ku 72. Baminisita 5 tebaalayidde, okuli mukyala w'omukulembeze ng'ensonga ye etegeerekeka bulungi nnyo nti akyali mukosefu. Mukyala we yennyini teyalayidde. Abantu ne bagamba waliwo basinia baffe mu mawulire abadde ere monitor bo bagambye nti bakubye omuntu omunene okugamba where is Kataha Museveni nga beebuuza ali luddawa. Oba okitegeera kaakano mu mbeera eyo kati nga omukyalo ono ye mukosefu, abalala ekyabaganyisizza okubeera mpozi nga ate balayira kyabadde kya kubeera nti gundi yaabwe badde bagite batya tebanna certificates z'okubeera nga bagamba nti tuwaddeyo obutuuzi obumu. Process ebadde ekyatambula ey'okugamba nti bazizzayo obukulembeze. Bano kugambye baminisita 5, omu akusookera ddala ku top ye twamutegedde Kataha Museveni teyalayidde. Kati bano benkugamba abalala balina dual citizenship, balina obutuuzi bwa mirundi 2 n'obusatu n'okusukka. Kuno kwe kuli ate mpozi Adonia Ayebale, Calvin Echudu, Shatis Kuteesa ono muwala wa Sam Kuteesa ne Dr. Lawrence Muganga. Abo mwabalaba nga bakoze eki ne mu kakiiko kasooka ne kabawandula. Ye Muganga n'agenda ne ku malaalo ge akakase ddala nti ddala wano wewaabwe balinawo n'ekijja. N'agenda n'alaga aba social media n'abalala bonna okulaga nti ye musajja Munnayuganda, kati ng'agamba citizenship endala gy'alina ya Canada. Naye ng'ate abantu bagamba nti si kyekyo, obutuuzi obulala bw'alina bwe Rwanda. Constitution ekirambika bulungi nnyo. Teriyo omuntu agenda kuleba president, teriyo omuntu agenda kubeera vice president, teriyo omuntu agenda kubeera mu cabinet ng'alina obutuuze bwa mirundi 2, obanga si Munnayuganda obanga si munnansi. Oba okitegeera kati wano nno ne bitambula ku bya Dr. Lawrence Muganga nga bagamba nti oba oli awo omukulu mpozi ate deputy speaker Tayebwa mbu yamulwana okusinziira ku bo babitamuzagana Tayebwa ayinza okuba yanwana kuba yavaayo n'alumiza n'okubeera ng'agamba nti naye okusinziira ku kino kiriwo ekiti ne bwe kiti. Akakiiko ne kagamba ne bakola n'okunoonyeza nga balaga nti obutuuze buli tebusazibwangamu. Kati bw'obanga oyagala okubeera ng'obeera minisita oba president oba vice president olina okusooka okusazaamu obutuuze obw'ensi eri endala. Kati nga bw'omanyi ebintu tebikola there and then, abantu bano kigambibwa mbu bateekamu okusaba kwabwe babeere nga basazaamu obutuuze obw'ensi endala. Naye certificates tezinnajja kubanga ziri ensi zirina okusooka ne zikakasa ziwandiikira ne zeekebejja ne zimala ne zigamba kale tukkiriza tokyali munnansi waffe. Naye abaffe ekyebuuzibwa watyanga odinauncing obutuuze bw'ensi eri endala obwa minisita n'obubeerako myaka 2 kuba pulezidenti akyusa wonna waba yagadde asobola okulekako n'omalako ekisanja oba si kyekyo n'abeera nga akuleka
noberako myaka 2 obontegedde noberako emyaka 2 kati gwe ng'olede wali nawunsinga dda obutuuze bweri embeera nekubijjirira ate kati eri ng'olina kubeera nga applyinga buto ate okufuna bitya biwanvu wamu. Nze ndowooza abantu bano none of them is poor. Shati Kutesa mwana ava mu family y'abagagga, taata wabadde mu gavumenti ebbanga lyonna musajja mugagga. Olekawo citizenship yo nebeerawo ng'oli mu America ate ng'oli mu Uganda n'okuma kubwa MP n'okuma kubwa MP nayo yakubuuza ofaaki oba okitegeera ofaaki lwaki tokirese ne kitambula bwe kityo naye okuba nti abantu munnaye abamu bagamba nti wayi nze ndifa sifuuse minisita nga babeeranga yinginiya Kaweesa kirooto kyange kyakwera ku palamenti ye agamba ne bw'abanga afudde waakiri bamutwalanga bamuteeka ku geeti ya palamenti asobole okubeerako mu palamenti nga kye kirooto kye naye nga agamba niyo atafunye musaala kasita abeera nti atuuseko mu palamenti kye kirooto kye. Ekirooto kye nno kyamutundisa buli kimu ate n'akola loosi n'atayitamu. Kati nammwe mulinza okudinawunsinga obutuuze bwammwe ne mwekanga nga obwa minisita mubaddeko emyaka 2 mu mwaka gumu omuzeeyi n'akola lishafo n'abasuula ebbali nga muganya okukola ki okukola obulungi kuba kino ekisanja yakirangiridde akuna mukyezo teri kwebaka kisanja kyakulwanyisa corruption omukitegeera. So kati mu mbeera eyo tubakubiriza okukakkanako wansi mugambe nti yes kino bwe kibanga kiriwo ekityo obwa minisita katubute oba si kyekyo otakiri n'ogamba kankitembeere obwa minisita emyaka 2 kiggwe but kyolina okumanya eri gy'obadde ng'omutuuze obadde otambula kyere ng'osobola n'okukola bizinesi ez'enjawulo nga teri akukuba ku mukono ng'ozikolanga mu nnansi oba ontegeera ng'ozikolanga mu nnansi owa Amerika oba mu nnansi wa Canada oba nga mu nnansi wa Rwanda. So wenjagala okubeera mpozi nga ate ngenda ku story yange y'olunaku olwaleero endala mu mbeera yonna nga tukubuuzizaako yonna gy'osinzire okubeera mpozi nga ate owuliriza mpozi kituufu ndabye olunaku lwajjo omulamuzi Baguma Emmanuel nga bavaawo bubi nnyo ne lawyer Elias Lukwago Saalongo ng'ensonga za kubeera nti agenda kutandika okuwulira omusango naye nga balooya tebayogeregezanyangako ne ba clients baabwe. Ebbanga lyonna lyetuwulidde omusango guno Baguma abadde ali mu kukaana na Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye n'atuuka ne kussa erisaba omulamuzi oyo ave mu musango gwe n'agulemeramu ng'ate etteeka likola ki likuwa olukusa okugamba nti bannaaye omulamuzi oyo tagenda kuwulira musango gwange mu bwesimbu mumpe omulala. Naye ekyo kyonna baakikolako ne bigaana ne lawyer we Kenya naye najja wano n'abaako byakola Martha Kaluuya ne bigaana n'ebirala bingi. Wabula olunaku lwajjo omukulu Baguma omulamuzi yagambye nti wamwagala temwagala okutandika n'olwokuna tugenda kubeera nga tuwulira omusango guno. Kati olunaku olwajjo ne babatuuza bambi balooya ne batuula ne client waabwe within the court tebabakiriza kwogerera outside the court olw'ensonga nti ekyo baali bagenda kikola nga balina kikolera mu prison naye abakuuma ekkomera ly'eruzira ne bakiremesa ne bagaana bano kusisinkana abasibe baabwe oba client baabwe. Kati nno ekyo bakikoze mu court wali eri ku butya bagenda okubeera nga baleetamu obujulizi n'ebirala. Wabula Dr. Kizza Besigye n'Abedi Lutale bavuddeyo Obedi Lutale Sabedi Obodi Lutale baguddewo omusango ku mwami Muhoozi Kayini Lugaba nga bagamba atuuse ne yabalwaza olwabakwata bwati n'awandiika ku Twitter ngenda kubatuga butuzi ngenda kubatemako emitwe biki byonna kati bagamba bennyike mmeeme era baagala kooti eragire
baweebweyo olukusa bagende mu center for torture agundi eyo center bafune omusawo ajjanjaba abantu abenyise emmeme abeerenga ababudaabuda olw'ensonga bo kati ekibali mu bwongo kyakuttibwa kuteekebwa miguwa mu bulago nga mpozi ate MK bwe yalagira ne baggulawo n'omusango ku gavumenti nga bagigamba egoberera amateeka. Lwaki togoberera amateeka? Kubanga kimanyiddwa toyina kudetaininga muntu nga tosoose muwozesa. Lwaki bakwata abantu nga ate tebalina bujulizi ne babasiba without trial, detaining without trial. Eyo no yali answer number 7. Eyo yali answer number mu social studies bimwe bagambanga ebyasuula gavumenti ezaaliwo ebiseera ebyo bekyaleetera abantu okukya gavumenti ezaaliwo ebiseera nga bagamba nga bagikubuuza ekibuuzo nga detaining people without trial. Kitegeeza history yezeemu oba ebyafaayo byeddiŋŋanye nga bwe twabisomako. Poliisi yakakwata abantu 8 kubakubye ate mpozi omuzanyi wa rugby Sydney Gongodio ate mpozi yakyamuviiriddeko okubeera mpozi nga ate afa. Ebintu bino obitunuulira n'olaba poliisi eggyeyo obutambi. Ekyo kye nasabye yesterday nti muggyeyo obutambi mu followinge omulenzi ono n'abamukubye. Good enough mu butambi byonna obuggiddwayo tewaliwo kalaga nga mwana mulenzi ono anyakula akasawo. Mu butambi bwonna tekuliko kalaga nga mwana mulenzi ono yakula akasawo. Era kyensaba mu ekyo mwalayininga bwe mwakakwatako mubagambe mwakubye era mu butambi buno mweraba nti ye musooke mutulage ku butambi wano aliwa gwe wanyanyukira akasawo nti tewali. Kati abo mmale mubakwate tubatekenga ku state square yaawo gavuge. Yengeri yatugenda okulwanyisa mu mob justice. Lwaki? Nti abantu basusse nnyo naddala ba boda. Anyway si bonna kuba mu katambi akalagiddwa ate bambi ababadde bataasa omuvubuka ono abadde wa boda ng'amuddusa ng'akutte n'elementi ye ng'amuddusa amujja mu bantu. Kati tetumanyi oba kabadde kakodyo oba abadde amutaasa, naye okusinziira ku balwadde bagamba nti bano ababadde bataasa omulenzi babadde batono. Mobu neekola ki? Abakuba ne babasinza amaanyi. Gayi yafudde mu nfambi. Abo bagayi temubaleka kuyinaayina. Ate muleke kukola emisango gyabwe temugikolereyo nga tetumanyi. Buli musango lwe gwagenda mu maaso muyite ab'amawulire bakavalinga emisango egyo okutuusa lwe ginaggwa. Temwetaaga nabba wanvuya nnyo lwa nsonga mu butambi weebali obalaga. Temwetaaga kunoonyereza obutambi weebuli obalaga nga bakuba. Bo tebalina bujulizi nti oli yabbye. Ffe obujulizi tubulina nga bubakwata nga bakuba. Tebyetaaga kulwisaawo nnyo gavuge. Tuddemu tulabaani addamu okukuba omuntu nga mubibbira mu ppanga ebyo. Abasajja babeereyo nga babbi ne bajja ne beezinga ku muntu mubbi kumbe bamubba. N'ekirala awantu awo kumpi nnyo poliisi yabuliddewa nga mwayanga okutaasa kana akasajja akatemu akatta abaana 4. Mwayanga okutaasa akasajja akatemu. Bukotono yeetolodde ne police stations ez'enjawulo. Tutandikira wano ku Kira Road awaliwo police station. Ndi mba mukubye essimu oba nga bakubidde essimu mwandibadde mwanguwa. Ekisaasi wali eri waliwo police station, police post. Waliwo ne wano ku bayitawo batya ku flyover awo era Bukoto nawo waliwo poliisi. Babaddewa mwanguwa ku bintu ebimu ebirala ne mutayangwa ne mubeera balezi. Omwana baatuuse kumukuba n'agonda afiiridde mu ddwaliro. Ndabye ebintu bye bakozeseza zipeva. And by the way aba forensics namwe sibategedde lwaki nti ezo peva bye bimu ku bizibiti
ezo peva beyimu ku bizibiti ebirina okuleetebwa mu kkooti ng'abantu abo bawozesebwa naye ate tubirabye ku crime scene. Tubirabye ku crime scene naye abamawulire abalala nga bakavalinga story eyo nga biraga nti mwabireseewo nga biriko n'omusaayi. Nga biriko n'omusaayi ng'osobola otesinga ddala lumu DNA enti ddala omusaayi guno gwona omulenzi sidini oba gwa nkoko oba kitegeera. Naye mbeewuunyiza okulaba nti mmwe temubirinako muli ku nsonga ndala. Tufeeyo ku musango guno, abantu abakwatiddwa bavunaanibwe. Waakiri kale bwe gaba tegavuze mubasibe emyaka 3. Mubasibe emyaka 3 kubanga ekikola kye bakoze kyaviiriddeko omuntu okufa newankubadde tebasse. Mumanyi bwe mubitematema manslaughter simanya mada na biki mubitemeeteme abantu abo babeere nga bafuna ekibonerezo. Temubalwisa na nnyo wiiki emu ebamala. Temubawa na balooya. Mbawa baaki? Temubawa balooya. Lwaki obeera obawa? Temubawa, mubaleke abantu bagende nga bayiga amateeka. Amateeka galinza okuba gatambula mpola batigakola. Ekyokubiri, mwe mubitambuza n'empola. Oli bamuleese ku kyalo abbye enkoko, omusango guguulire there and then mumusalire oba mumute kuba obujulizi buba bukyalina fresh. Ne buli omuwanvu y'omusango kati ngenda ntunulya bannaye waliwo omusango gwa Katanga oba baguwoleza myaka emeka teguggwa. Leero baalese kino, leero baalese kiri erere n'abaakola omusango gwo abaaguzza banatera n'okufa nakyo death. Ye tiyandibadde nti bw'oba wakuwanikibwa kalabba afe ng'afudde enfa ya kalabba nga abaliwo bategeere bayige. Abaliwo bayige. Nye tuli mu folofoto ndekwewunya amalusu simanya biki erere mwana w'abandi wuli yafudde. Mumanja kitegeeza okukuza omwana ntuka myaka 27. Gwokimanyi omwana takuzika. Omanyi sente meka z'oba omutaddemu? Omanyi sente meka z'aba mutaddemu okumutuusa awo waali? Awano already omwana huyu abadde muzanyi wa rugby. Wano ebintu bya Uganda bya sports mubimanyi. Oyina kweteeka musigama nti oba biringa bya bazungu nti basobola okubeera nga bakusportinga ne bakuteeka mu timeline ne okubeera nga ofuna kasente. Wapi? Si bwe biri. Si bwe biri. Oyina kwerwanako wekka. Afudde tagulidina ku bazadde be kasukaali na biki mu mulimu byammwe. Waliwo wedda gwe mpulira aduumira, waliwo gwe nayo yakutte ekiti ekinene ne weebuuza lwaki akuba omuntu bw'atyo. Bonna mubakwate. Bannaye nze n'embeera nga ndi wa luganda lwa family bangani mbalemerako, poliisi ngiremerako okutuusa nga tufunye justice. Nenkakasa nti abantu abo bali mu kkomera ne bwe ziba sente nziteekamu kale mu nvunaano ogw'okulya enguzi. Omulamuzi nga tobaako gottira ku liiso. Bonna munda. Ate ne mbatunza n'ebyabwe baba balina obuyumba ne muleka nga mbutunze. Bonna agenda ova mu kkomera ku myaka 7 nga talina na waasula. Kubanga kikola kya bujega nnyo. Mob justice si nnungi. Namwe poliisi mutegeere kino. Omubbi bw'abanga bbye temumuta kuba bimu kubireeta mob justice ku nguudo. Omubbi bw'abeera bbye ne bamukwata muvunaane mutwale paka mu kooti bamusibe. Ne leero bamukwatira wano eno enkya ne baddamu ne bamala ku street abantu bakoowa ne beetamwa.
mbabuuzaako nnyo najja musinzira okubeera mpozi nga ate owuliriza obera okubeera nga ate otambula naffe bulungi nnyo. Facebook, Instagram, Blue Sky, gattako ne TikTok, tubaayo nga tukuweereza bulungi nnyo. Centum Cleaners bano nno bo balongoosa ebizimbe munda ne wabweru, balongoosa zi carpets, offices n'abalala bonna ate ndowooza wandibadde obanga obanoonyako ku www.centumcleaners.com ate mpozi okusobola okubeera nga bakuwa ekifaananyi n'endabika ennungi ennyo mu mbeera ey'obulamu obw'obuyonjo. Kale gavumenti egenda kukebera ababoodabooda mu nkebera ey'obuwaze nga bakebera mitwe gyabwe. Kino kikakasiddwa Minisita Kabuye Kyofa Togabye. Minisita Kabuye Kyofa Togabye akakasiza kituufu babakebere. Lwaki? Nti ababoodabooda bakola ebintu ebiri weird. Ajja nakkoona emmotoka n'agikalabula ate n'amaana akuvuma. Gwe gwakalabudde. Abakuliddemu okutta Sydney babadde ba boodabooda. Oli ava eri asanga bakuba omuntu nga parkinga booda ng'alonda jjinja ng'atandika kukuba. Tasobola na kuva naga nti naye abaaye gwe mukuba akoze eki? Nti kale bw'abanga akoze kino na kino tumutwale ku poliisi, temumutta. Naye abasinga babeeramu eyo mbeera ate biki kati nno bagenda bakebera emitwe balabe baani abalina waya ezitaliiko. Osanga oli ng'akutte wansi ku lulimi waliyo kuba alina kawalagi mu nsawo mu jaketi avuga bw'anywako akitegeeza nti alina ebikuba bibiri byonna bimukuba omulundi gumu. Ababoodabooda be bayimira ne bakwana obwana bw'essomero. Ababoodabooda be bakwana bakaabasajja. Ababoodabooda be bakozesebwa okubba, be balinga batransporter, be bakozesa okubba abantu ne bavuga pikipiki ne baddusa abamenyi b'amateeka. Ebyo byonna birina kwe biva. Kati abantu bano singa bakeberebwa emitwe oba oli awo bajja kwewala ebikolwa ebyo ebyokumenyibwa amateeka. Kubanga omuntu alina omutwe ogutegeera tosobola kufubutuka mu bbanga ng'olina gw'osanze bakuba n'ogamba naye kookube. Njagala bbawaayo kasitoole mukadde wange akanyumiriza Muzee Waguma. Era abantu bagenda bakola mob justice ewakiso awo bayitawo Kayunga. Kaakati munnange bakuba omusajja afa. Waliwo wa boodabooda yali talinawo ng'atutte musaabaze agenda okudda ku stage nga waliwo gwe bakuba n'agamba nze owaayi tafanga nange simukubyeko nalonda ejjinja n'akuba akatambi ne kamumiima. Omukazi yali atunda na mmere nga bugamba nti bano banenga mmere mu katale naye gye n'agamba lino lye likkutula naye n'amukuba ejjinja omusajja n'afa. Poliisi yabakwata bonna babasiba emyaka 7 bonna bagenda okuva mu makomera nga tebalina kye balina nga n'ebyaliwo byonna byatundibwa. Omanyi mu kupaapala waneno poliisi webbira tukola ku musango gwo leeta millioni lwezi tubakuteererere okakana poloti ogitunze ennyumba ogitunze pikipiki ogitunze n'ebirala. They end up nga tebakutadde kuba ogwo omusango guli Uganda versus so and so. Kati gwossa omuntu kitegeeza owere ennema na gavumenti towere ennema na famire y'oli gwosse. Towere ennemba n'oli gwe basse. Kati in that way neweebuuza lwaki wandibadde weeyijukira mu bikolwa ebyeffujjo ng'ebyo notta abantu. Gwe singa bakutta
batta omusirikale mumujjukira ababodaboda gwe bagoba oba yakola kabenjewa ne bamugoba paka lwe bamutta ninga ate teyalina musango. Owa boda ye yayingira mu motoka ye n'agikuba n'amala n'afiirayo. Bano bo ne bagamba ono yalina omusango. Naye boy nga ndi soja. Nzita benzise nenyingira mu likodi. Ate nammwe kuba naye gayi bambi yagezezaako okunnyonnyola naye nga tebaffayo. Sidini yannyonnyodde nnyo naye nga tebafaayo. Oba oliawo Sidini singa yeerwanyeeko ofunayo omugwola bakuyitiriddeko kukuba ennyo gw'ogwira n'omulumako ekifi oba nnyindo oba matu n'ofa ng'olina ky'olese oba omuluma wano ku nsingo ku musuwa gw'obulamu n'ofa ng'olese likodi nti omufu yeerwanyeeko nga tannafa era agenze n'omulambo omulala. Kati oyo famire ye bwe mulaba wali eri amagamba taata yafiira mu bintu bya kisiru bya buvuyo. Oba ntegeera. Therefore tulina okubeera nga ate ensonga ezo tuzitereeza. Tewabaawo actually yo bagenda kikola batya. Anyway, Minister Kyova Togabe ndowooza yakimanyi bagenda okigoba okikola. Ndowooza bajjeko ba permiti. Oba nazo zibeerenga requirements nga balina kaadi gye bakuwa ng'eri scandi bulungi nnyo olitasobola nagicupula. Ng'olitasobola gicupula funa permiti nga amaze kukebera mutwe. Bw'oba tokkiriza kukebera mutwe teri kuddamu kuvuga piki. Andi nze ndowooza bombi n'okusinga abantu abali violent ennyo ate ba boda ekyewuunyisa abatakisi balalu ne tebatuuka ku extent yakutta abantu mu mob justice. Ababikola ba boda boda mweyita ki? Wajje wabeerewo mukko kati balinza okuŋŋamba wana mu inciting violence. Nze ndeeta solution. Omwabeeko gwe yeefubako bagende bonna bwe baba kikoze kati nga batta oli omusajja ye Bashiri bambi omusirikale singa yanyonyogeramu awo ku mugemera walaawo n'abaako banyagalaza n'abaako banyangalaza tebandibizeemu bandirumbye ng'emmotoka nga batyamaga owaayi musajja abeera n'emmundu omwo mu mmotoka akubirawo amasasi n'ofa. Ne kati tewaliwo abakontrolinga bakyali awo. Ne libeera ssomo bwe bikolebwayo abantu nga basatu awo bataano baga abantu batandise okwerwanako bano badda mu layini. Ovudde wakati olina lubale bakubye olubale bakumenya amagulu bakutudde amagulu bakuza kiki ntwale tukuba mubbi. Ekyo kigamba mukyalawo n'abaana mwadde mukuba mubbi. Oli poliisi ogabe diri okkirizibwa okugaba ebibonerezo gw'obadde okuwa mwana wo. Olaba n'omwana wo tokkirizibwa muwa corporal punishments. Abantu balyoka bategeera. Abantu bano bategeera ndowooza wamaze kubeerawo example. Nga wamaze kubeerawo example eri direct daga why tulinyemu nnyo yonna gy'osinza bakampozi nga ate otambula naffe bulungi. King Saha agenze empozi ate n'akiika embuga olunaku olwajjo yagenze n'akiika embuga. Semanda Manisul King Saha olunaku olwajjo yakiise embuga n'asinkana ku mpozi ate Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ebintu bino Mayiga naye olabanga omuwanvu n'ateeka King Saha olabanga kawanvuko okumusinga. Wano nno ng'ebintu byendaba nti singa teyali mbeera oba oli awo omuntu okubeera obuvunaanyizibwa kuba kati abantu bano babalabanga abayaaye bakola bityalelere nimba Nsulu singa simbeera nti ya Uganda na biki abaana basobola okubeera abobuvunaanyizibwa nga just asiba busibinviirize naye ng'ebisigadde ebirala bikola na buvunaanyizibwa.
ntegeera ng'ebisigadde abikola na buvunaanyizibwa mu mbeera yonna. Nze abantu abamu babadde batera nnyo okgenda eyo okukiika embuga Bulange eyo nga balina bivulu ne bagendayo nga balina bivulu. Omulabi bannabyabufuzi abasinga badde bagendangayo nga bagenda mu campaign, bagenda kunoonya bululu ne bakiikayo eyo. Babanga bagenze okunona ku masannyalaze wa e Bulange ne sympathy. Naye King Saha yagenze nga jesi ngendeyo. N'abalala tubakubiriza mutambule bwe mutyo. Mutambule bwe mutyo, ensonga zijja kubeera nga ziterera. Mutabani wa Kafeero Martin ngono ye musika wa Kafeero naye akomyewo abadde Netherland, naye yagambye anina okudda kino tekisobola kundeka mabega. Yasooka n'alaajana n'agamba bannaye nze ndi bweru wa ggwanga naye nina okudda. Era bwe batyo bagenza okukebera abaana, tulinze results mu bbanga eritali lyewala. Naye kino njagala nnyo okubeera nga nkigamba Bannayuganda mwenna, bwe tuzaala abaana tutegeera enneeyisa z'abaana bano, tuzitegeera kiza obagaana nti gundi ono nno taabeere mugatta bantu, taagatte banne. Okitegeera ono taagatte banne, ono taagatte banne, nobawa w'omuteeka. Ensonga y'ekiraamo nkulu kuba tomanya ddi lw'ogenda. Okuleka discipline mu famire yo, kola ekiraamo. Ne bw'oba olina bubeezi bitampeko bibiri ogambe nti tampeko zino sizigabye, wabula za mukyala wange gwendese ewaka, naye ate abaana bange bwe bajjanga ewaka ng'ebikopo biweddeyo abawangako ne banyweramu. Abawangako ne bakola ki? Ne banyweramu. Than okubeera ng'ofudde tolese ekiraamo, kuba kati ekibonyaabonya abalenzi bano. Owa Pawulo bambi ekiraamo teyakireka kuba siwulyango nga kyogerwako. Musajja batuuka n'okumusimayo, okumuswaza n'okumulengeza batyo. Naye nga weebuuza bafaaki byenfuna bikanulira ddala abantu amaaso ne baweebuuka ne bava mu bw'obuntu ne bakola batya. Kyova olaba nti oli ayagala abeere MP, abeere minisita, ate abeere ani, buli kimu nga yakiri, batta n'abantu. Kyova olaba ng'omuntu abeera mu buyinza okumala emyaka 4, myaka 2, myaka 3 nga tayagala kuseeseetuka. Nga tayagala kuseeseetuka. Anoonya ssente naye weebuuze agenda na mmeka. Nze buli wendaba jeneza zaffe nga ffe Abasiraamu notuuka mu jeneza ne bagikujja namu ne bakupimirako nga bakupimireko bumizika mwana ndaaki nga tolina kintu na kimu kyogenze nakyo. Olaba na bano abakkiririza mu Yesu oba Yesu Kristo, nabo abateekebwako mukale mu keesi enneneko, era talina kyagenda nakyo okuggyako engoye ze babeera bamuzinzeemu. Lwaki omuntu yandibadde akola omulugube n'okuteekawo eyo embeera? Naye mugenda kulaba ekigenda okuva mu results nga badde ateeka banne ku nninga nga DNA mubodde. Simanyi naye awo wano ndabira ddala nga ne laboratory ezakola DNA ezo mwandibanga muluguddemu, bwe mubanga mwalimu byewunjukira, bwe banga mwawa results enfu, eyo laboratory erinnya ligenda kugwa, eddwaliro ligenda kugwa. Kitegeeza bajja bati bakyabeesiga. Musabe nnyo nga bye mwakebera ne bano bye bazudde. Awo mujja bamufunye credit. It is a double sword. Bwe bibeera nga bye mwakebera byebyo, mugenda kusikowalinga, bakasitoma bagenda kweyongera.
bwe muba nga bye mwakebera bifu mugenda kugwira ku speed 180. Abantu bagiraga abantu tebakyesigika nedda bano balimba n'abaana ba Kafeero DNA. Anyway, sigala kwera mpozi nga tensuka eno tubeere nga tuwuliziganya olunaku olulala mbere bulungi mweraba.